Bw'onooba mu Faransa oluzungu ojja ddwogera ng'era oteekamu Olufaransa. Naawe Omuganda tujja kuwulira nti oyo alimu Oluganda kwadde ayogera Luzungu naye Oluzungu lwe lulimu Oluganda. Accent teba ya Luzungu lwennyini. Naye ekyewuunyisa wano mu Qur'an bwe tutuuka mu bya Qur'an, oba oli mu China oba oli muzungu oba oli mu ki, ffenna tulina gisoma kyekimu ng'Omuwarabu bw'agisoma. Ekyo tukituukako tutya? Okukituukako olina okuyiga engeri ennyukuta ezo gye bazisomamu. Ekyamazima kiri nti ennukuta ezisinga obungi mu Luwarabu tetuziina mu nnimi endala. Ezisinga obungi z'omanyi okuva ku alifu paka ku yaa'u, ennyukuta eza 29. Ezisinga tetuziina mu Luganda, mu Luzungu, mu Lufaransa, mu Luchina, mu Luki, mu Lusoga, mu Lunyankole tezirimu. Ntono nnyo. Kebe alifu yokka. Alifu ya Qur'an oba alifu ya Bawarabu, engeri gye balina ojja okwasamamu nga bagikola nga bagisoma si bwe twasama nga tusoma alifu yaffe mu nnimi endala. Wabula tulina kyefaanaanyiriza alifu, tetulina alifu yennyini. Kati okusobola okwatula alifu yennyini olina kisoma, olina ttendekebwa. Bakikola batya? Ba gy'olyanga ba oyinza ogaa nti ba ye B, mu Luzungu ye B. Eyo B ey'Oluzungu si ye B ey'Abarabu. Bwe baba baatula ba yaabwe eyawukanako ne ba eno gye twatula endala. Baabali beebase, baaba wange yansobera. Ezo zonna oyatula B naye nga zirimu baaba. Abawarabu kye batakola. Bwe tebaatula baaba, baatula baaba. Ta yennyini olulimi w'oluteeka ng'oyatula ta ey'Abawarabu si w'oluteeka ng'oyatula ti ey'Oluzungu. Kubanga bwe tuba twatula ti ey'Oluzungu olulimi lwaffe eno tipu tekoona ku gaamu, ku kibuno tekoonako. Ate era tetunyigiriza nnyo, tebanyigiriza nnyo Abazungu. Ebigambo byabwe biba biseerera, olulimi luseerera. Abawarabu tebakukkiriza kuseerera. Ta olulimi lulina okukoona ku gaamu eno ku kibuno oyatula ta ey'Abawarabu. Genda ku tha nzoga tulina kale tulinayo mu Luwarabu Muzungu nzoga thank you. Thanks tugezaako naye no mu Luganda tetukiina nnyo ekyo. Tha mu Luganda kigambo kikyo yatula nga oyatula tha mu Luganda kya Luganda tekiriyo. Genda ku ha oba ku jimu y'Abawarabu eyawukane ne jimu yaffe. Ja ji ja olulimi baluteeka bajatulya wakati wa lulimi so nga teffe ne yaffe gyagenda gyebaleko ezo zezaffe. Kati eyo kati gwe atamanyi ziri ez'Abawarabu bazaatula batya, ojja kgenda otwala ey'Oluganda ogiteeke mu Qur'an ogaye nti osoma Qur'an kumbe osoma Luganda ate nga Qur'an yakkira mu ki? Mu Luwarabu lwe baagala ogisomeremu. Awo wali kalumanywera. Eddoboozi oyinza okuba nga oli mulungi mu kusoma eddoboozi nga linyuma, naye nga bwe tutuuka mu nnyukuta zo zifuluma zitya nga za Luganda, za Lunyankole, za Lugwere. Ha mu Luganda tetugirina ha. Nkakasa n'Abazungu tebagirina, balina ha. He is here. Ha ugibalina. Ha kati ogiona okuyiga ha oleme kwatula ha mu kifo kya ha awatusumbuwa nnyo. When we say Ar-Rahman Ar-Rahim,
yosoma ha mu kifo kya ha. Enukta ya dal olowooza ddaali y'Abarabu tugirina? Mu Luzungu teriyo, mu Luganda teriyo, mu lulimi tikiri. Oba atula da olulimi nga lukoona eno ku gamu da nga bw'olaba omwana omuto ng'ayiga okwogera atula da kati ate ffe twalwa dda olulimi tuluteeka eri wala. Do you think do this olulimi tosobola duleeta eno nga yatula Oluzungu ku gamu? Kati byo bya Qur'ani birina sayansi wa enyukuta zina ati waazo woyina okumanya. Dhal ey'Abarabu ngeri gye bajoogera musi bwe twogera dha ezina endala dha gendako ra'u ey'Abarabu ra bw'oba ogyatula olulimi lulina era okukoona ku gamu ku kibuno. Nyeffe bwe tuze twatula mu nnimi endala lubeera eri wala ate terusambagala terwekulula naddala mu Luzungu Abazungu tebakulula bo. Bukirwa teekako emmere olulimi terukoonana ku kibuno. Bwe yatula ara mu lulimi olulala so nga ate mu Bawarabu si bwe kiri. Ra olulimi lulina okukoona eno ku kibuno. N'ebiralo bingi ebikolebwawo waliwo tafkhim okugezeza, waliwo tarqiq okutoniya ennyukuta ezimu twamanyira zaatula nga tugezeza ffe Abafirika oba abatali Bawarabu. Twamanyira nnyo okwatula nga ennyukuta olulimi tulusitula tuluzimbya. Ekyo Abarabu tebakikkiriza, bakikkiriza ku nnyukuta 7 zokka oba 8. Niffe twegera ani saagala kuntawanya baana mmwe temummalako mirembe. Ennyukuta ezo zonna zigejja. Abarabu bo bagamba oyogedde ogezza ennyukuta. Kati ojja kitwala mu Qur'ani osome naye ng'osoma oli ku peesa eyo gwe gye wamanyiira mu lulimi lwo. So nga ate kye baagala okole mu Qur'ani kirala. Abarabu si bwe bakola. Ebiseera ebisinga ennyukuta zaabwe zibanja samu tukita infitah zeebikula zaasama ntono nnyo ezitayasama. Zaayo za bwe bakubuulira olulimi woluteeka nga oyatula za weewuunya oba wali oyatuddeko zaayo. Gwe yatula zeedi iza zulzilatil ardu zilzalaha eyo zeedi. Naye zaayo olulimi lino tiipu erina okubeera nga ekonye ku mannya aga wansi. Tiipu eno gy'olaba erina kuba nga eri ku mannya aga wansi ganaabiri ge wasooka okomera ng'okyali muto. Olwo eddoboozi ne erizannyira wano waggulu wa tiipu, kungulu kwa tiipu eno. Nga likolagana naki? N'amannyo gano aga waggulu n'aga wansi wakati waago. Era bw'oba togalina nga Allah yakugerera ne gavaamu obanga olina akazigo mu mannyo omanya zaayo erina okukusumbuwa. Si yokka ziri ennyukuta 3 zirina okutawaanya. Ekyo kyobeerawo ng'okimanyi. Genda ku siin naye bw'otyo olulimi lulina kubeeraawo sa ogateeka okubeera nga toluzimbya bw'oba ng'okikola. Ne saadu naye bw'etyo. Shin tugezaagezaako nduga fish shin ey'Abarabu ekintu ekyo kirina kubaamu saadu. Eno saadu gye twatula eno ewaffe endala ku ya Qur'an
fe tuteekamu n'eddaabuli nga swala. Abarabu tebaatula swala. Nti SWA tekiriyo. Bawandiika SA. Sala. Sa yesadi. Sa. Imma tegina kola W yaki. Tewali W, tewali bwawo. Efe tusoma bwetu wa amiru swalihat watawaswa bil haqqi watawaswa bis sabr. Kubanga kyetumanyidde lwe lulimi lwaffe kyerwamanyira. Kati weetaaga kukyuka ovaawo ogende wali awalala. Genda kunukuta ya Dadu teri lulimi lulina lwonna mu nsi okujjako Luwarabu. Kati ffe kyetukola tujatulanga dha oba dda. Nga tukola ki tukozesa kana katipu ne kajja ku mannyo ganaga wano ne twatula dha. Si bwe bakola mu Luwarabu. Oba yatula dha kano katipu tekakola. N'amannyo ganaga wano tegakola. Gana amagego ge gakola mwana wattu ate. Nga gakolagana n'ebisenge by'olulimi. Wala dallin. So si wala dallin oba wala dhallin. Gena maaso enukta ya ta'u niyo bwe tuba tujantula teyeetaaga kunyoola mimwa nti twa siratwa wasamai wattwariko. Twa tebamulina Abawarabu bayita era tewaba kunyoola mimwa temubaamu W ne dha naye tewaba kunyoola mimwa. Ain ezo zonna nnyukuta tetuzirina mwana wattu eno. Ain kati ffe kyetukola tugiyita a. Allama bil qalam nosoma allama bil qalam nosoma a mu kifo kya a kubanga kyewamanyiira eno mu lulimi lwo. Ghain eyo nayo ghaini tetugirina. Tulina galabuzi gayiise gagenze gasange wali egaŋŋama. Ekyo kyetulina naye Abarabu tebalina balina ghasiqin idha waqab ghayril maghdubi. So si gayril maghdubi bw'obanga gayri oba osomye ya Luganda osomye al-Fatiha mu Luganda. Fa ndowooza gye tugezaagezaako fansida Fatuma ate naye ey'Abawarabu olina okusinika ku mannyo fa nga tulaba ku mannyo go fasabbih. Mateeka awo weegali byonna tetugenda bimanya kati mu ssaawa emu gye tulina naye nze mbalaga bulazi obwetaavu bw'ekintu we buli. Anayagala okubyeyongeza kasita Thuraya weeri tusomesa emisomo egyo koosi weeziri otuula omwaka mulamba n'oyiga ya Saruna n'Ekiraawa. Oba oyagala n'otuulayo omwaka omulala n'oyiga tajwid. Nomanya nti mu buwangazi bwo emyaka gye ebiri ogikoze ki? Egiwaddeyo lilla tegikusaze ng'osoma ebintu ebyo kamu ku kamu. Mukitegedde? Nukuta ki gye tuleseeyo? Qaf. Olowooza gye tulina? Tetugirina. Tulina ka.
Kamoocha, Kampala, Kabale. Enyuta gye tulina eyakka mu nnimi zino si ye kaaf ey'Abawarabu ate si ye koof ey'Abawarabu. Wega tulina eri wakati weezo. Eno tegwa eno mu kaaf koof ate tegwa mu kaaf. Alaffe gye tulina kati ojja kugenda gw'ogiteeke mu Qur'ani ogisomese Qur'ani eyo kaayo. Laamu yennyini naye tetugirina wadde olabanga ero. Laamu ye ero. Olulimi we lubeera nga oyatula ero si we lubeera nga oyatula laamu ey'Abawarabu. N'agamba ki miimu tugezaagezaako miimu. Era naye tugikolamu ensobi eyaffe tetufaayo obeegezi obeetegeze. Maama wange aliwa. Oyinza omulenya olibaga nti maama aliwa. Nomulanga maama aliwa. Ani goonenya kwawo? Teguli n'omu. Naye Abawarabu boga nti maama aliwa bakunenya. Baagala oga maama aliwa. Ma nga mbikufu ma. Eddoboozi liri open nnyo. Kitegedde. Nuuni eyaffe nankubuge tugenda nansana eyo nuuni eyaffe si ye nuuni y'Abawarabu. Ey'Abawarabu ndala olulimi luno lulina oduseetula ne lujja ku gamu na kiraba tugezaagezako tukigezaako naye era tetuuka bulungi ku z'Abawarabu ku y'Abawarabu. Waawu eyo waawu yo naye gye tulina eno ewaffe si y'Abawarabu. Kubanga Abawarabu baagala osongola emimwa gino waate emmere, wuliriza rediyo, waayo kyolina. Kati Imaamu n'amala yimirira n'abaga nti mbaagala muweeyo ku by'obugagga byammwe. Ngambo ba Imaamu yatendekerwawo eno. Naye nga Abawarabu baagala waawu yaabwe gyatulenga omumwa gusongola guti watabbe wama kasabe. Kati ffe tugenda ne tugwa mu Qur'an soma wama kasabe n'oteekamu wa eno ya W. W si ye waawu eri waawu y'Abawarabu ndala. Mbasiigidde kifaananyi nammwe mujja kunkakasa ddala ennyukuta ezisinga tuzirina eno ba tetuzirina. Tuli wakati wa ddooko wakati wa lulimi. So ennukuta ezisinga mwana wattu tetuzirina wabula tulina zizeefaananyiriza. Kati obuzibu we bujjira kyova olaba Qur'ani eno okuva edda nedda bagisoma bil mushafaha. Al-Qur'an yutla bil mushafaha. Eyagala nnyo gisome ng'otunula ku kamwa k'oyo agikusomesa. Okuva edda nedda Qur'ani bwe babanga bagitendeka abantu batuulanga mutudde ne batunuulira omusomesa bw'ayatula. Ne basobola okukopa ebintu ebyo ennukuta zaatudde atya waawo akikoze ate emimwa ng'agyatula. Saadu agyatudde agira nti swa ng'otulira omumwaga gw'omusomesa agamba swa. Anyoola ku mimwa ng'agyatula naawe onyoole oba tanyoola. Kitegedde. Kati Qur'ani kitabo ekyawukana ebigambo ebyawukana n'ebigambo ebirala ebisomwa mu nsi. Togenda mu library
n'otandika ogigwako noga nti sha nze alina library wano Kurani nja gisoma erimba kangende mu library tosoma ebitabo togisomaayo tosobola weetaagako omuwalimu oyagala toyagala weetaaga omuwalimu akwatuza obulungi ebintu ebyo babyatula batya kiki bakola ne kye batakola nga batula ebigambo ebyo olaba abawarabu bennyini balina okutuula ne babisoma abawarabu nga muwarabu yazaliwo muwarabu kuzayogera luwarabu alina okusoma basoma batya Qur'an ate nno mbasese abafirika tutera okuva eno ne tugenda ne tuvuganya n'abawarabu ne tubasinga mu kusoma Qur'an abamu era kyangu nnyo okusanga omwana avudde wano agenze okusoma Egypt oba wa nga igwe bawadde obwa imaamu eyo kyangu nze muto wange imaamu kati eyo akulembera abawarabu mufirika kubanga nabo abasinga obungi tebeefuddeeko naddala omulembe guno abangi tebafudde ku baana baabwe bakuze bali mu lulimi olulala luli balina oluwarabu lwabwe luboogera olwa bulijjo kati oyo naye yeetaaga kutendekebwa Qur'ani bajatula batya kubanga eri mu luwarabu luli lwennyini konko olwasooka nga boolaba tusoma Qur'ani n'abawarabu abaasookera ddala bwe baali boogera okuggyako ekinnyindwa n'okuwanvuya byebikyukamu nga bwe yatula ekigambo khalaqa nedda bwe baali bakyatula wama adraka ade nga bwe batula naye kati abarabu ennaku zino abeyatulya adraka wama adraka egambo balya birye nabo ate nga birimu oludisha lungi kati nabo bwe batuuka okusoma Qur'ani bangi babula bogenda mbawarabu be Sudan bye boogera balinamu ennyukuta ze boogera nga Saudi tebazoogera ate abasaudi balina ze boogera nga abasudani tebazimanyi ninga yo Qur'ani eri mu lwabu lwennyini konko kati oba oli muwarabu omusudani oba oli muwarabu omu Egypt oba oli muwarabu waawa naawe olina kuyiga luwarabu olwo lwennyini Qur'ani lweyakiramu ogisomera omu ekitegeeza mu kusoma Qur'an twenkana kale batusingako Katonda abawarabu bagolokoka mangu bwe bamugolola olulimi lwe lugolokoka mangu kubanga lumanyidde okwogera ebigambo ebimu n'ennyukuta azikuliddemu batusingako awo bagolokoka mangu naye njagadde mukimanye nti Qur'ani bigambo bya wakitiibwa Allah birina amateeka agetongodde agabikwatako nga tubyogera nga tubisoma gwe tolowooza nti nabbi ogamba nti man qaraa harfan min kitabillah omuntu bw'asoma ennukuta emu mu kitabo kya Allah falahu biha hasana agifunamu ekirungi kimu wal hasanatu bi ashri amthaliha ekirungi ekyo Allah n'akikubisamu ebirala 10 nobanga ofunye empeera 10 ng'osoma ennukuta emu naye n'empeera gy'ofuna okufuna empeera ezo 10 olina kusuragolinga naawe okubeera nti ennukuta eno ogisoma bulungi ogisome mu luwarabu kati tukyalina ebbanja bannayuganda bannakenya abatanzania muto gyamanyi tukyalina ebbanja okubeera nga twetegereza okutula nsi twetegereze tusome ebintu ebyo dakika zino 15 ezisigaddeyo insha Allah ngenda kukozesaako eddakiika 10 za kusomamuko ku Qur'ani text yennyini insha Allah nga tuddamu simanyi oba mwayise n'emisuhafu gyammwe egisinga kati giri ku masimu ngenda kufuna essuula zaffe mu juzu amma naye nga tetunagenda mu juzu amma tusooke na al-Fatiha eno yessuula esinga obukulu mu Qur'ani
bibali kubuuza ma hiya a'zamu suratin fil Qur'an, sura ki esinga obukulu mu Qur'an? Waayo suratul Fatiha, kubanga ye swala kyeki buli kimu, ye maama w'ekitabo. Buli musiraamu wa bulijjo alina okulongoosa al-Fatiha, era mu Qur'an kye bakugamba osookereko okulongoosa eba al-Fatiha. Ebirala ne bwe birema ne biba birema, naye al-Fatiha ereme kubeera nnema, kubanga yeekusaazisa gy'osaazisa. La salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab, teri swala ntuufo eri oyo atasomye eki al-Fatiha. Kati ekisinga obukulu mu bya Qur'an kuyiga al-Fatiha, oluvannyuma lw'okugenda ku birala. Naam, nga ngenda kusoma nga tuddamu biidhinillahi ta'ala. Mumaze okufuna emishafu bikula al-Fatiha weeri, tugende nga tuyitamu mpola mpola insha Allah. Dene eddakiika 5 ezinaasembayo ja kukkirizaayo ebibuuzo bitonotono tuggalewo omusomo gwaffe. Tutandike. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kansome أعوذ بالله biri mumbulire eriwe etali ntuufu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. kweze bbiri eriwe etali ntuufu, esoose mwana wattu ate ye ntuufu, esembe eyo etali ntuufu, ekigifudde etali ntuufu. Ntaddemu ennyukuta eya va, nsomye a'udhu ate nga bangi bwe tusoma. Kasito yatula vu ng'olulimi olukoze luti eba va gy'oba oyatudde, teba dhal, ate nga waliwo dhal. Kati baagala nti a'udhu dhu dhal dhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. mulimu ennyukuta ya ra betuba tujatula, tetukkirizibwa kusambagaza nnyo ra eyo, vibration toyitiriza. Ibn Jazari atugamba nti wa akhfi takriran idha tushaddadu. Ennyukuta ya ra bwebangako shadda okendeezanga takriru yaayo, okendeezanga vibration. Lwaki? Bw'otakendeeza vibration, ra zigenda kufuuka nnyingi mu Qur'ani ate nga Allah yataddemu emu, ogenda kwongeramu endala. Ogati bismillahir rahmanir rahim, mugende mu ra nga 3, ate nga Qur'an tebagyongeramu. Qur'an tetukkirizibwa gyongeramu, tulina soma ekyo kye baateekamu Allah kye yassa. Kati kyovula nga tulina kwegendeeza, bw'oba oyatula ra eya shadda weewale okusambagaza ennyo olulimi. Katuddemu bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil
alamin. Omwo mulimu enyukuta ya dhamma ya dal bwoba ojatula emimwa gyo girina okusongola. Alhamdu du olina okukakolaako. Ono oyatule neyaffe noga alhamdu alhamdulillah alhamdu du etejja kuba dali tejja kuba dhamma tufu. Empeereza ezo nazo zirina ekyama. Lwaki dhamma bagituuma dhamma? Lwakusongola mimwa. Lwaki kasira bagituuma kasira? Lwakumenya. Kasira kitegeeza kumenya. Omenya emimwa n'omenya n'olulimi ng'oyatula kasira. Fatha kitegeeza kwasama oba kubikkula. Bagituuma fatha kubanga olina okubikkula emimwa gyo nemba ng'oyatula fatha. Kati ebyo byonna tubifuna nga tusoma Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ngenda kusomamu aya eyo emirundi ebiri nga kuliko omufu mumbulire ogutali mutuufu gweguliwa. Ar-Rahmanir Rahim gwewuliriza ogwokubiri. Ar-Rahmanir Rahim omufu gweguliwa. Ogusoose gwe mufu. Lwaki mufu? Wanji anatubulira kambaddiremu ogusoose. Ar-Rahmanir Rahim ogwokubiri. Ar-Rahmanir Rahim ogusoose si mutuufu. Lwaki olowooza? Kafu nji wangaziza hau sebo kunoni taddeko sukun banji wa ono yakirabye ngambi mpisiza ennyukuta mu nnyindo nga terina kuyita mu nnyindo. Ebyo byonna byakwegendereza nga tusoma Qur'an. Ngambye Rahim ekyo tebakikkiriza. Ennukuta etalina kuyita mu nnyindo togiyisa mu nnyindo, yisaamu erina okuyitamu. Nuuni ne miimu ze zirina okuyita mu nnyindo nga tusoma. Etali eyo togiyisa mu nnyindo. Kati ebyo byonna bw'oba totendekeddwa tosobola bitegeera. Gwokandabula ddoboozi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Fene tunyumirwa abasalira emabega wosebo. Tunyumirwa. Tunyumirwa. Naye abategeera bya Qur'ani bagamba kiki? Ono yasomera wa? Nolekyo banaye twetaaga okusoma ebintu bino. Qur'ani eno wano mu Uganda abantu tebasooka giteekako nnyo maanyi. Bakatadde nnyo ku tawhid which is not bad. Batadde nnyo ku fiqh which is not bad. Bantu bayize nnyo swala, basoma nnyo tawhid, basoma nnyo akida, basoma nnyo ki. Naye Qur'ani kizibu nnyo okusanga emizikiti nga abantu ddala setudde bweti nga Qur'ani mitonotono emizikiti. Kitegedde abaana bebateeseteera ogisomerako oluusi masomero naye era nga nabo batonotono. Kitegedde kati tulina okwewaayo bajjama tuyige ekitabo kya Allah. Qur'ani yesibukamu irimu zonna ez'eddiini. Gwe mbulirayo irimu y'eddiini nga teva mu Qur'ani teriyo. Kebe luga kalube Luwarabu lwennyini okuluyiga obulungi oteeka okuba nga omanyi Qur'ani. Kitegedde na Maliki Yawmiddin. Ma ino kwasama ma ngolulimi olukakanyisiza toga mo
oga mo ekirowoozo ekyo mo tebakikkiriza ngo yatula mimu wange begejja ate nga mimu teteekwa gejja inoga maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إياك نعبد وإياك نستعين وممرم باء ندالي سنازل كو ضمة بودو سونغولي راوي ميموا ate womala okwatula ddu yatula waawu nga teyingidde mu ddaali kubanga kyangu waawo giyingiza mu dhamma anti omu yazaala munne nsoga na budwa iyyaka na budwa iyyaka ukasonga na budwa budwa tebashikiriza inoga na budwa nga du eriyoka ne wa eriyoka atenga zonna zirimu okusongola emimwa iyyaka yasama iyya so si iyo boga iyo yo oba boga iye ye ekyo bakita imala tebakikiriza kati gwenzo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yango yatule ye twagala ya sozi ye ate toka yo wala ya iyyaka na'budu na ulira ain iyyaka na sozi na budu tojituga ain tebajituga na budu na budu nedda wala na budu na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم kati ensobi gye tukola abasinga eri awo mu al-Fatiha olaba we tuyimiridde tewali aya nti weekoma okuyimirirawo si musango niyo ogenda tutandikirawa bw'otandikira waddako mu nsoma gye tusoma mu Qur'ani e Uganda gye bayita ya Hafsu ana Asim oba okoze ensobi kati otandikirawo ghayril maghdubi notandikira ku ghayril maghdubi n'ogenda maaso nga tozze mabega oba okoze ensobi mu riwaya ya Hafs ana Asim min tariqi Shatibiyya mpozi ng'osomera mu kika kirala mu bika by'ensoma ensoma za Qur'ani ziri 10 5 zigamba osobola okutandikirawo 5 zigamba tosobola kutandikirawo kubanga eri ensoma ezibala nti al-Fatiha erina aya 7 nga bismillah teriiko ezo ze zijja okukkiriza okutandikira ku ghayril maghdubi niba ensoma za Qur'ani zigamba nti al-Fatiha erina aya 7 nga ne bismillah yesooka nga nene ensoma gye tusoma mu bana Uganda mu yegamba kati awo tebakukkiriza kutandikira ku ghayril maghdubi n'ogenda mu maaso pozi ng'obadde wayiseewo ko n'ogenda mu maaso n'odda buzzi mabega kitegede kati wabanga osomera mu Hafs ana Asim ate nga abasinga bwe tukola wana Uganda otuuka ngaawo ngamba bwoti
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ojisomerum wobato kisobolanga omukatolina kola boti صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitegedde? Naam. Akadde kaffe kaweddeyo. Njagala ebibuuzo bibiri byokka tuwumbeko omusomo. Eso. Alaikum assalam wa rahmatullah. Abuuzizza nti okusoma tajwidi kya bwatteeka era bwe mba nsomye Qur'an nga temuli tajwidi eswala yange eba nfu. Ekibuuzo kinene ekyo. Ekisoose okusoma Qur'an, okusoma tajwidi kya bwatteeka ye naye ng'obwetteeka bwakyo bulimu ebika bibiri. Waliwo tajwidi ono omusome owa theory. Oyo wa theory si wa buli omu. Abasobola be bamusoma. Ffenna bwe tugaana ku kitundu omusoma tufuna omusango. Naye abamu basobola otumalira. Ne wabawo tajwidi ali practical. Bino bye tugamba kola boti yasama gira oti lete kinyirwa wantoleta kinyirwa wantogeza kola ki ebyo okubikola practically kiri kwoyo asoma. Buli ayagala okusoma, buli atandika okusoma Qur'an bwati kiri wajibu gyali obikola. Bwe bagamba mu ddiini nti ekintu kiri wajibu oba kiri farud, kiba kitegeeza nti bw'otokikola osobola n'ofuna omusango. Nga bw'olira okusaala otosaala musango. Kati n'ekyo nakyo kiri fardu ayinin. Bw'obanga osoma Qur'an oba osoma aya emu oba essuula emu olina gisoma na tajwid ng'omutuukiriza practically. Naye ono oyo omusomo ow'ebitabo si wa buli omu, wabula abasobola be bakola ki? Be bamusoma. Naye oli omukozese oba mwenfunye okukikola practically ng'osoma okutuukiriza amateeka ago ng'oyatula ennukuta za Qur'an kikkakataku gw'aba ayatula. Kivula nga bagamba nti bw'oba tomanyi Qur'an waakiri yigayo al-Fatiha yo otandikire okwo ogende ku ssuula endala bw'otyo mpola nga ogenda oyongerezaako. Kati ffe kye tukola ensobi emu, ffe twagala nnyo okusoma ebingi, twagala nnyo quantity okusinga quality. Njagala nsome jjuzu namba buli nnaku, tonnatuuka kusoma jjuzu gwe. Soma aya emu. Olaba abasahaba basomanga aya 5 ne bamala zitegeera ne babikolerako ki ne bagenda ku ndala ate nga baali Bawarabu. Bw'oyagala osome 10 buli lunaku ng'oyiga tojja kusobola tuukiriza, kubanga olina otuula amaaso g'omusomesa n'akuzaamu n'akugamba oyatudde bubi. Ddamu awo oteredde, genda ku ndala. Yatula bwoti asigambye bwe ntyo, yatula bwoti yatula bwoti ddamu bwoti sooka oddemu bwoti ddamu awo ddamu yensomesa ya Qur'an. Kubanga bibyo byonna byetwogeddeko ono yatuletye ennyukuta ziri okuzijja muzizo gwe z'omanyidde oyatule ziri zennyini z'oteeka okwatula. Oteeka okubanga waliwo practice ewera gy'okoze. Kati practice eyo gikola n'omusomesa. Nolwekyo okusoma Qur'an nga temuli tajwidi kitte swala. Ekibuuzo ekyo waliwo ekisobola okuttira eswala.
naye waliwo ekitattira. Singa omuntu aba akyayiga nga tanna olulimi lwe lunasobola kubyatula bulungi, tebamugamba nti eswala yenfu. Okujjako ng'akoze kye bayita lahnun jeri, ensobi enneekusifu oba clear mistake. Kyo kyogamba iyyaka na'budu n'agamba iyyaki na'budu. Kitegeeza bakyusiza amakulu ga Quran, Allah amuyise mukazi ate nga Allah si mukazi si musajja. Akyusiza mu kasira mu kifo kya fatha, buterevu amakulu n'agakyusa. Abamanyi balina nekye boogerako nti bwogamba wala dhalin eswala yefa. Era ku muntu atali musiraamu mupya, naye omusiraamu mupya omuntu eyakayiga ebintu bino waliwo ebimu bye bamusonyiwa okusinziza ku busobozi bwe. Naye singa gwoba wabivaako nogaa nti nze namala Kurani nagiyiga emyaka 10 emabega sikyalina kyennyongerako yaggwa, nomala soma wala dhalin naawe ofuna omusango kubanga byokuyiga wabivaako. Kati ate lwaki osoma ekifu? Naye bw'oba mu prosesi y'okuyiga bw'okola ensobi ezimu bazikusonyiwa. Naye ate omuyivu ye bw'akikola bamuvunaana kubanga akimanyi nti ensobi lwaki akikola. So kibuzo ekyokubiri kigamba nti okusoma Quran nga temuli tajwidi mu swala ofuna eswala yefa, esobola okufa esobola obutafa, kisinziira. Wokubiri yesewa alaikum salam. Nagambye nti bwe tuba tugambye nti Quran erimu ensoma ez'enjawulo, nsobola ozigatta mu aya emu oba mu ssuula emu. Okkirizibwa ng'oli mu kwetraininga oba ng'oli mu maaso ga musomesa akutraininga akugezesa alaba oba ozimanyi. Ne bw'obeera mu swala otusaaza leka ate twonoonera biseera n'okuba eno n'oddamu صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نوتوزي مبقى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نوتوزي مبقى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. oba otumalira biseera somako emu. Naye bw'oba oyagala oli mu kwetraininga oyagala okola practice, toyagala zeerabira oli wali muzikiti otudde wali muzikiti otudde ewuwo tolina buzibu. Obanga omusomesa yakugambye nti soma eno omale oddeko eno omale oddeko eno buli awe genda ng'ogiddamu otolina buzibu. Naam. Alaikum salam. Okusoma ng'ogatta aya kiramula kitya si kibi singa naye ng'ekisiga obulungi butazigatta, kubanga buli woolaba awali aya nabbi aba wayimirirangawo ng'asoma. Ye nabbi teyalamba nti aya eno ekoma wano, wabula baamuwuliriranga ku kuyimirira. Alhamdulillahi rabbil alamin, awo yateranga okuyimirirawo. Kati bo abalamba ne balamba ekitegeezaawo aya eyo. Arrahmanir rahim yayimirirangawo. Kati ekisinga obulungi kuyimirira buli ku aya kubanga obuli ku sunna yennyini. Ne bw'oba oyiseewo tewali buzibu. Mukitegedde okuyunga aya si kiki, si musango, naye ekisinga obulungi butaziyunga kubanga nabbi teyateranga kuziyunga. Banyinaffe oluusi baba n'ebibuuzo kati batwalira akazindaalo waba walina ekibuuzo abuuze Seeka. Akazindaalo kali eno wammwe ani asobola okunyambako kakimanyi n'ekibuuzo.
waliwo alina ekibuuzo? Bane waliwo alina ekibuuzo eno awanike ku mukono tumutwalire akazindaalo ku bannyinaffe. Seekanoza walabika tewali. Okay, abaami kabakyeyongeza eno bo balina ebibuuzo. Bakyala ebya Qur'an tebibakwatako nnyo, basaala. Wali olabye omukyala asaala tebasoma Qur'an. Buli muntu yenna atasaala oba tosoma Qur'an. Naye buli asaala oteekwa kusoma Qur'an, kubanga tosobola kusoma kusaala nga tosome Qur'an neetuuka, sala tetuuka. Tusooke tuwekoli essebo. Salaamu rahmatullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Esoose ebaddemu ensobi emu. Onaanudde waga nasta oludde ku fatha ne wajjawo alif. Inaga nasta'in. Eyokubiri ennukuta nnyingi ezigendeze zinaanuuka nga tezirina kunaanuuka. Buduwai mu lulimi Olwarabu buli lw'oyatula dhamma erina kuba na haraka emu oba kaunti emu. Ne kasira bwetu b ne dhamma bwetu ne fatha ba. Buli vowel mu lulimi Olwarabu erina kuba ne kaunti emu, haraka emu. Bw'ogiyisaawo n'okwemu kitundu oba b ereeta maama waayo, makulu nti ereeta ennukuta ewangaala. Kubanga vowels oba empeerezi zizaalibwa nnukuta eziwangaala. Vowel ya fatha yava mu alifu. Kati bw'oyatula fatha n'olwawo ng'ereeta maama waayo, amakulu nti ng'ereeta alifu nga wawangaala. Bw'oyatula kasira yazaalibwa yaa'u ng'ereeta yaa'u nga wawangaala. Bw'oyatula dhamma n'olwawo ng'ereeta waawu. Kati empeerezi ogwo omusomo baguyita itimaamu alharakaat. Itimaamu alharakaat, olina okujjuza empeerezi. Empeerezi zirina okujjula ate zineme kuyitawo ezirina kukoma. So kati ekyo kyempuliddemu mu kusoma okwokubiri, zimu zigenze zinaanuukanaanuuka. Ennukuta ezikkirizibwa okunaanuuka ziri ennukuta nga 5 oba mu ennukuta nga 5 ezikkirizibwa okunaanuuka mu mbeera ezimu. Zino eziwangaala esatu gattako ne miimu n'ennuuni nga za kinnyindwa, ezo zinaanuuka. Minal jinnati jinn enaanuuka. Amma yatasaaluun ezino eziwangaala esatu ennukuta ezirina okunaanuuka, endala tezirina kunaanuuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuuzo kyange kibadde ku suratu Nun. Yo bwe mba ngisoma mpanvulya ntya? Suratul Qalam gy'ogamba? Aya esooka nga ntandika n'ennukuta Suratul Qalam. Naam. Owanvuya otya? Kyekibuuzo kyo. Oba osoma essuula eyo, simanyi oba ffenna tugimanyi. Suratul Qalam etandika n'ennukuta egamba nti Nuun. Bw'oba osomawo ennukuta ey'emu ogisomamu ennukuta 3. Erinnya lyayo ly'osoma, erinnya lya Nuuni ly'osoma lirimu ennukuta 3. Olina okumanya ennukuta ezo 3 ziriko biki, ziriko mpeerezi ki. Mulimu Nuuni ng'eriko dhamma, kitegeeza olina okusongola emimwa ng'otandika noga nu. Ne mubaamu waawe ya sukuunu ng'ewangaala, era wonna oba osongodde emimwa nu. Naye bw'oba owangazza waawe eyo tokkirizibwa kuyisa ddoboozi mu nnyindo ery'ekinnyindwa noga nuun. Ekyo kikyamu.
eddoboozi liyise mu nnyindo wano awasooka nti nu kubanga waliwo nooni. Wali awaddako awawangaala toyisa mu nnyindo kubanga waliwo waawu teyita mu nnyindo oga nu nga ne woba okutte ku nnyindo bwoti towulirawo buzibu bwonna nu awo ng'omanya waawuyo ntuufu. Naye eri ku nkomerero waliyo nuuni ya sukuunu yeetagamu ekinnyindo ekitonotono n'okugisirisa noga nuun. Ate ekirala olina kuwangaza harakati 6 oba counts 6 1 2 3 4 5 6 bw'okyawanvuya nuun n'okomaawo. Bw'oyisaawo bw'okoze ekikyamu singa onyumira onoga nuun. Manyi waliwo okunyumirwa, omuntu ayinza okunyumirwa naayita weyalikoze eki weyalikomye ekyo tebakikkiriza. Okuwanvuya kwonna mu lulimi oluwarabu mu Qur'ani yonna temuli kuwanvuya kususa harakati 6 counts 6 gwe zibale 1 2 3 4 5 6 zisinzira zibalwana kusinzira ku pace gyosomerako. Bw'oba osoma ng'oyanguwa zanguwa, osoma ng'olembegera zirembegera, n'engera zisigala 6. Kati okusoma Qur'ani n'obanga yaziina kiba kikyamu. Wala dallin amina. Oba tukubidde mukaita mutya akapeera, oba tukubidde akapeera bakaita akapeera kaziki, oba tukubidde kaziki era abantu bayenga seeka sebo Allahu akbar yasomye Qur'an nawulidde nze nanga muziki gwe gwakubye si Qur'an yakubye. Kati Qur'ani twegendereze jovola batugamba twegendereze nagamat. Wali kibeta nagamat tones waliwo toni ezimu ezitakkirizibwa ng'osoma Qur'an nga zikuleetera okuyitawo ng'onyumiddwa. Ezo toni ino zikozesa ng'omanye etteeka kye ligamba onoosobola okupima harakati ezo. Ekyokubiri, bw'oba osoma waawe yewangaala oba alifu ewangaala oba ya toteeke mu mayengo kubanga amayengo bw'oteekamu ejjengo lireetamu ennukuta entabaddeewo. Ebadde alifu emu zijja kufuuka alifu 6, ezibadde wadde waaweemu ate zifuukemu 4. So ebyo byonna tulina obyegendereza. Lekaga nuun ebyo bikola eri ng'oyaziina nkwaziina bakukkiriza okuwanvuya harakati 12 ewana mu Qur'an tebakukkiriza olina koma ku 6. Ndoza haja temuzzeemu awo. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum assalam. Nze ekibuuzo kyange kiri ku kuwanga okugeza ngeno sura ngenda soma kalam naye ensomanga za mirundi 2 kati ntegeere ensobi yange. Bismillahirrahmanirrahim. Akati waliwo ebintu ebimu ng'omuzindalo gukikola bubi eno gyendi kuba ensome zombi mpulira zifudde naye nyinza okuba ng'omuzindalo gwe gukikoze naye kati kanjaji ng'ekyempulidde naye ng'oluusi omuzindalo gwongeramu kati esa kuba omuzindalo we guwaawala sisobola kuwulira ddoboozi eryo lyennyini kubanga eddoboozi eriraga nti osongodde bulungi emimwa ng'oyatula ekintu ekyo litegerekeka ndiwulira senga si muzindalo gwe guba gukyongeddemu wadde mba sikulabye nsobola okumanya nti tosongodde bulungi mimwa oba osongodde.
ekirala eri ku nkomero twangambye nuuni eyo bw'oba ogisoma eriyo nuuni gy'oteekwa okusembyayo ate ng'erimu ekinnyindwa mu madala g'ebinnyindwa ekyo bakiyita nakisa. waliwo amadala ana, waliwo akmal, waliwo kamila, waliwo nakisa, ne waliwo ankas. kati ekyo bakiyita nakiswa, ekinnyindwa ekikendeevu kiba kya nuuni ya sukuuni ng'eyoleseddwa n'emmimu ya sukuuni ng'eyoleseddwa. kati ekyo sikiwulidde eri ku nkomerero bulungi mu lusoma olusoose. Then olusoma olwokubiri era mpuliddeemu ngeri y'ekinnyindwa. oluusi ebimu biyinza okuba nga muzindaalo guno gwe gukikoze. kyova olaba nti abakyala nabo tulina tusomese nnyo abaana abawala. kati abakyala abo balina okuba n'omusomesa nga ddala amutunula ku kamwa bw'ati. ate fe abasajja kitusasobola kukola nnyo nga n'omukyala atunula mu kamwa k'omusomesa naga nti awukendeeza mukola bwoti. kati tusomese nnyo abakyala oba abaana ababuwala nabo basobole okusomesa bannaabwe obulungi Qur'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.